bino bye tugenda okwogera Kasuku tabimanyi kyovula teyabidiscussinzeeko okitegeera Ntambi tabimanyi kubanga ta travelingangako ne bwaba ya traveling atabeerangako Dubai okitegeera Shalom tabimanyi temujja kumibulira nga abyogera okitegeera olaba ne kaziwe kapo kabe kabaya tagenda kubikugamba nefe bankuba kyeyo fe tugenda okuwa amawulire gosobola okukakasiza ddala lwaki traveling okuva Uganda ne tujje Dubai atenga fe tuli basanyufu kuba tufunyemu bingi bye tusobola okufuna wano bye tugenda okudiscussing olunaku olwaleero ng'ali Uganda tasobola kubifuna okitegeera nkyaziza mukuba kyeyo munnange bamuyita Kuzo Ranks musajja ategeera ekyeyo kubanga ye ata travelinga n'agenda Uganda nadda akola kago era mwena abayina kago nga mwagala mutwala Uganda omusajja waali ajja kuba atuusa bulungi ebintu byammwe ewake Uganda tusinzidde ku Ziada Beauty Saloon nabagamba bano bakafulu mu kukola enviiri ndoza mutulaba background mugiraba man gwe wenna tokolera enviiri mu kasana akasente ke bakusaba ngo otudde mu kasana ke kasente ke bagenda okusaba ng'oli ku Ziada Beauty Saloon ogambo te muganda wange ndichata ogambo te muganda wange mwendi kichinaye si wabi jigenda gitya omusajja wamuwulidde mzee muwulira sometimes manyo muwulitako waliwo olumune muwuliriza naye lwakubeera byampa era byemba ensonga zino zakutta akati mu butuufu nabadde disappointed nze ng'omuntu ekisooka bangi abannayuganda abali eka Uganda abayaayaana okutravelinga okujja Dubai inbox tuzifuna okitegeera si Dubai okana okutravelinga okugenda mu nsi endala naye muzeeyi ekifo yakizalayo yo example kangamba abannayuganda nze bwe nali Uganda nakola mu dduuka eri electronics nga tutunda ebintu buli kintu kye electronics kye wali owulidde nga mbeera mukono obulamu ne bunkuba neŋŋamba ye bannange wannyo waawo n'ofunyewo kaluumu otaddemu ka TV na biki olabanga obulamu obutambula naye nga tolina ssuubi ligamba nti nse tolinga empase nsobola okubeera nga ewakandikawo akasente aka buli lunaku ng'obusobozi obutobulina neŋŋamba ngenda kufiira wano bwavu bayirawe nejja nfuna ate omukisa omubi mba nkyali mu kukola mukama wange ne tufuna obutakkaanya nali netetenkanyiza ng'omuvubuka nga nina ka business bayirawe nali nkoze business ng'eri ngene ya saloon bweti nataddemu ebizigo buli kimu mukama wange najja amanya nti nakolayo ka business ekibuli kye yanteekako saawe za myezi 2 nga nvudde ewuwe okitegeera ng'alaba obulamu bwe ng'alaba omubbye naye nga n'ekintu kye ntandise si kyakola okitegeera paka we nalaba ng'embeera enzibu walidde nenkwata ekkubo nenzijja ku kyeyo naye nga sinnakyusa kugye muzeeyi oyo bwe yangoba akasaluuni kali tekasobola kunnyimirizaawo kaabakazi nina okunoonya abakozi ngezaako okunoonya emirimu jjukira experience ngiina ya 5 years nga nkola mu electronics kitegeeza mba informed about all electrical appliances naye natambula ku Kampala road mu bayindi abo okumala wiiki namba nga nkeera kugenda Kampala kunoonya wenfuna mulimu ne gumbula kati wemanga nza ina experience ya 5 years mu Uganda njagala obeere wano ngo ina experience ya 5 years olabo bona anoonya omulimu ne gukubula naddala ng'oli mu sales nze nali kabaka mu kutunda electronics nze gwolaba nga nagambye kwogera tosobola kujukira ebintu bye Uganda byakumatiza abantu babimanyi olina okuba n'akalimu okitegeera naye nalemererwa okufuna omulimu paka we netetenkanya n'entunda obusaluuni nembako ka business kentandika nako ne kagaana paka we nakwata ekkubo neŋŋamba kankwata ekkubo ngende ku kyeyo lwaki ndese ka story eyo kugulaga nti nno experience ye Uganda teyina kyekugasa even though girina oyina experience naye wane Dubai this is a land of opportunity n'ogeza omala emyaka 5 ng'otunda mu Dubai mall buli mall yonna gy'ogenda ogendamu bagenda kuemployinga katoyina ngeri gy'oyinza kuŋŋamba nti no opportunities eziri e Uganda zisinga eziri wano tezisobola yadde n'ojjenkana okitegeera muganda wange so nze nawulidde muzeeyi ng'ayogera ebintu ebyo nawulidde nga bimazeemu nnyo amaanyi era nenvayo nenkola video ku TikTok nga ndaga Uganda si lwakuba nti nayagadde kussa wansi Uganda naye nayagadde kumulaga nti yese ebintu obyogera nti no
Uganda ina opportunity na ye opportunity ziri e Dubai tosobola kuzimalawo okusinzira kugwe njagala ombulire Dubai ekukyusizza etya okuva lwasibuka ove Uganda ne bwobanga si financially exposure gyofunye mu Dubai njagala ombulire Dubai ekukyusizza etya nga gwo omuntu nakugambye nze bwe nali e Kampala obwongo bwange bwali bukomaawo okitegeera ngira nze ndowooza buli kimu awo obulamu bwakomaawo era nga siina kye ndowooza mu nsi era mmanyi ogenda e Kampala neŋŋenda nga mmanyi nali nkolera ku William Street awo Boost awo ku Boost House nga wenkolera ngera bwe ŋŋenda n'engobagana ne bigaana nga nzirayo eka nga neebaka kakomando baba kajjazannya waawo okitegeera nga simanyi nti omuntu asobola okubaako ekintu ekirala kyasobola okugattako obulamu ne bukola ki ne butambula naye bwe nafuna omukisa kuba nze nguyita mukisa lwaki omuntu kubanga abantu bangi bayayana kulinnya nyonyi kujja wano Dubai n'ebikyaganye buganyi ne bwe nafuna omukisa okujja wano nategeera ensi bw'eyina okutambula ekisokera ddala mb'obulamu bw'omuntu ng'omuntu Dubai ekisooka n'ekuyigiriza nti omuntu oyina kwekuuma okusobola okubeera obulungi obadde okimanyi nti Uganda abantu bangi beevaako era obulamu babutambuza nga bwe batukugeza mu bintu by'okwegatta n'abakyala Uganda gye gyosanga omuntu nga bw'aba yeegatta n'abakyala tafaayo ku bulamu bwe awoza kimu nze nnafa dda naye nga mulamu naye yagamba ffe twalalwala dda sirimu gwafuuka musujja ekyo kisooka Dubai esooka n'ekuyigiriza nti wano mu Dubai obulamu bwa kyamuwendo obulamu kya bbeeyi nnyo nti bw'oba oyina obulwadde bwonna obusobola okwaffectinga obulamu bwo tosobola kujja Dubai tosobola kugenda mu nsi yonna yabategeevu kukola kitegeeza vali y'obulamu wano weeri Dubai bw'ogituukamu otegeera obulamu kikulu nnyo without life tosobola kubaako nakyo okyusa mu bulamu so kitegeeza olina okwekuuma osobola obeera omulamu okyusa obulamu bwo Dubai esooka n'ekikutegeeza wano tosobola kumala gegattagatta na buli muntu gw'osanze kubanga ogenda kufuna sirimu bw'omala ofuna sirimu Dubai bagenda gikujjamu misinde oba ogifuluma ate ng'ojjako Dubai nti oba olina sirimu obulamu bwo buba bukomerwa nsonga oba tokyaddamu nakukola ate oba ogenda kukolerera ki ng'okimanyi emyaka 5-10 ogenda kufa kituufu okitegedde nti Dubai esooka n'ekuyamba ekyo n'okitegeera nti obulamu kyabugagga mu nsi muno then bw'omala okuva ku kyobulamu n'ojja ku kyensi okukyusa emirimu wano ffe twabeeranga e Uganda nga tumanyi nti omuntu bw'osoma kiba kiwedde togamba nti obangenda kubeera makanika obangenda kubeera kino nedda we twatuuka wano Dubai twajja wano Dubai ebimu ku byasinga tukaluubiriza nnyo nga twakatuuka wano mu Dubai lwansonga twava e Uganda nga tetumanyi kye tuzze kukola wabula nga tuzze kukola kyonna ekiriwo Dubai netutegeeza negamba nti bw'otuuka e Dubai olina okubaako ekintu ekitono ky'osomayo osobole okufuna omulimu ogutegeerekeka newankubadde tewasoma mpaka Makerere naye ate osobola okubaako ekyemikono kyokola mu Dubai kisobola okukubeezaawo okugeza osobola okutandika obwa makanika era n'obukola osobola okuyiga enviiri baana bangi wano mu Dubai abaliwo nga bakola akasente nga tibaasoma naye nga balina ebintu bitono bye baasomerera behind zone okitegedde eyo Dubai oba onfuna bulungi abaana bangi abali wano e Dubai nga balina amayumba e Kampala nga bagazimba mu myaka emitono gye bamaze wano e Dubai mu kasente akatono ke baakola wano nga wano mu Dubai bali mu myaka 6 ku 7 nga Uganda baawangala emyaka 3 nga tebalina yadde kapoloti aka 1 ku 2 Dubai ebyo nebikuya ebituyambye ate nga nze ndi omu ku abo nti nze najja wano mu Dubai emyaka 2 nali nsobodde okuzimbamu ennyumba at least nga nti kanneebake wano okitegedde bukereya ne bicyankala n'olina bwe weebaka sina buzibu nze nnyinza okuba nze nganze omuntu nnyinza obutajijjaamu ne nga kanne naye ate nze nkiraga nti baddogo bange ku nsi tebapangisa we babeera balina we basula ow'obwereere naye ng'amaanyi wagaava wano Dubai nawangala e Kampala emyaka 28 nakuba ase e Kampala anko netambula boda to boda tewali esaatu soko tubulie ku ati ze kukola emirimu mu nsi singa kwali gwegaggawala Uganda singa ndi muvundu kubanga ku myaka gye nali n'emitoto wali mulimo gw'esaakola ko Uganda natambula boda to boda nze Uganda alikozinga ekyalo bakitaddeyo jjo zosobola okunyumiza ekyalo kyewamwe nga nkimanyi nenga noonya bulamu na ssente kuba bulungi Uganda byagaana nawankubadde nakugambye waliyo abatono abasobola okubeerayo naye nga be batono naye ate wano ku Dubai wano ate abasobola okujja wano ne mulemwa muba batono nnyo kubamazeeko ngenda kunnyonnyola akantu kano waliwo
abantu abamu abalowooza bwe balaba Mirembe bedding nga akikubye balowooza nti Uganda osobola okusurvivinga bwe balaba Nsambya furniture bwe balaba Eranzirana n'abantu be musinga okulaba abo ku social media bano bakatwe simanyanyi be mulaba ku social media ne mulowooza nti Uganda you can survive kambabuulire bana Uganda abali ku kyeyo ezo strategy Nsambya Eranzirana Mirembe ze bakozesa singa amaanyi ge bateekamu baali bagateekamu nga bali wano Dubai singa ate bidala singa sente ze balina kubanga bali so hard working bw'obalaba nga budgetingira baplaningira business zaabwe singa bagwa ku bantu abategeera okukozesa social media wano mu Dubai abantu babeera online ever singa bayina sente empya n'enkadde naye olw'okubanga purchasing power ye Uganda eri wansi basobola okupenetratinga naye ate amaanyi ge bateekamu mangi nnyo okitegeera singa purchasing power eri wano gye baali bakozesa singa ate kirala Katonda wange abaana singa babiliyoniya kubanga bamanyi kye bayita okulowolereza business ate nekirala kiriwo ekiteeka nkugambeyo kana akantu kamu bw'obalamu omanyi nina example abantu gye batera nnyo okuwa naye batera nnyo giwera ku Bobi Wine nga baga Bobi Wine mugagga yagaggawulira ku mulembe gwani gwa Museveni naye Bobi Wine bw'akunnyonnyola obulamu bwe yaleeta musolo tuuka waali ate era n'ekirala n'akulaga nti si ye yekka Bobi Wine yaliyo yayina bakyaliibe bangi onfuna bulungi mukuba ne bakyaliibe bangi yekka omukisa gwe gwakwatayo n'akikuba nagamba ne singa ensi yali ng'eri mulaala bakwano baga at least bwe tuba twali 10 at least 6 badde fiti naye bwe mba nga nze omu yakugamba nti bw'oba ng'oli ku kyalo nga kuliko abaavu 9 nga gwe mugagga aliko webale ku mwavu ow'ekikumi lwansonga nti bano obwavu bwe bunaabalume nnyo bagenda tuka ekiseera n'ebibyo babibbe babirye naawe ofuuka omwavu waddala so kyokola kyeki nti gwe bw'otugamba nti bano ba Mirembe buildings bali bulungi bo nga basurvives weebuzeroza bameka e Uganda abali mu furniture abatali bulungi nga Mirembe bokiri ate nga furniture abatunda furniture bangi wa Mirembe si yasoose tukulidde kawempa nga tuyita kubbiri nga abaana bakola furniture okitegedde naye olw'okuba nti ensi ya Uganda olina omanyi okulwana ennyo okusobola okitegedde kati bangi nnyo ate agamanyi tebakola kyokka nga ate abo bayitawo nga tebalina support kuva mu gavumenti okitegedde support tetutegeeza ssente tutegeeza gavumenti okuteekawo embeera ekusobozesa okukola business ekwanguyiza tebakisobola ekyo naye bajja ne batugamba mugenda mu ggwanga desert simanya poor governance bula fe wano tuli wano mu Dubai by the way kankubuulire wano mu Dubai we wantu osobola okugula kati kankoyeko example kamu we wantu osobola otambula okuva ku makya mpaka saawa 12 nga teri agambyeko nti ovaawa unless bino ebiriwo nti visa bikyali ne bw'oba ng'oli ku muzuuli ng'oli ku mustawa otambula nobody saa kugambayo ekyokubiri Dubai yensi gy'osobola osanga nga wagula essimu yo nga gwe nennyiniyo ne Uganda yensi gy'obeeramu nga wagula essimu nga ate olinga eya jipu nga siiyo otambula ate omagamaga gwe nennyini nina mukwano gwange gwenkola naye we yagenda mu vacation e Kampala naye nga buli w'omusindikira message akugamba nze bwenva ewaka essimu njireka waka ngenda lwa mutwe lwaki nti essimu yagiguze $2 n'ekitundu eze Uganda katugeze omwana agenda musanga ku street ajja mutekeka akambe bwati amugambe essimu gireete ate nga n'abali awo abalinaanye bamulaba tebaagala mmanyi naye nga tebalina busobozi bukontrolinga muntu oyo amusaba ssimu kati gwe bwokeera enkya n'ogamba nti Dubai just okusafeguarding essimu yo inagireka waka kati eyebansi ki essaawa eno neeba ng'ogitadde ku mukono linajja n'akugamba gireete kati ng'ovudde ku ebyo njagala okutegeeza mmwe mwenna abali e Uganda kambabuulire kino ekisooka e Uganda statistics zajja mu myaka ng'esatu emabega ng'Abannayuganda bookya amafuta mu traffic jam agali mu 1 billion Ugandan shillings buli lunaku every single day because of traffic jam
njagala otunuulire Gayaza road ereeta Jinja road ereeta Ntebe road ereeta naye traffic yabajjudde awo wonna amafuta ge bookya naye nga gavumenti yakamala emyaka aga ngenda njagala otunuulire ka video kano kengenda okuteekayo wano ka video kano kentaddeyo this is Dubai in 1985 Museveni yajja 1986 Dubai yali afaanana ati ngagasiya njagala okompeyalinga essaawa zino jukira omukulembeze omu yafuga tebakyusanga Uganda naye njagala olaba enjawulo wakati yawo n'akafaananya kukenzizeemu okuteekawo kitegeeza ki abakulembeze bafa ku nsi zaabwe bagenda kugamba omanyi balina ekizibu kimu don't compare Dubai ku Uganda because Dubai balina amafuta kakati omutonzi bwe yali atonda ensi eno anti Katonda tabangako ffala okujja kugamba mugaba mumwita ffala Allah bwe yali acreating ensi eno yamanya buli omu n'obusobozi bwe omufuna bulungi kati omuwarabu without mafuta yandibadde asurviving atya kuba talima n'agamba Allah onagamba nedda kati ono bw'abanga muwadde ng'ali mu ddungu kamuwe ekisobola omuyimirizawo okusobola okubeerawo n'obulamu n'agamba bano Abafirika omanyi kyengenda obakola nti nedda Abafirika ngenda bawa ensi ng'erimwako bwebanga Katonda akuwadde ettaka eddungi kitegeeza lima ojja oguza omuwarabu atalima akuwe ssente kubanga ye omuwarabu kyakola asima amafuta ago ge gamuwa ssente kubanga Katonda kyeyamuwa gwe Katonda yakuwa ettaka eddungi nga gw'oli mulimi ng'olina kukola ki ebyobulimi ebyali byawa ssente mwabikola ki ate Katonda yabayamba kuba n'okulima mulima gorodi mumulina mafuta mugalina mwekwasa kimwe mwagala buli kimu waliwo story emu nne yagamba yafuluma emabegakaawo yagamba nti omuwarabu yagamba Abafirika Katonda yali yaba blessinga na buli kintu kyonna Africa ina gorodi Africa ina amafuta Africa ina weather ennungi esobola okulimirwako bali America bali mu Europe ayisa abakuba ebimene tebasobola kulima wane eddungu libakuba tebasobola yes ne Africa ine eddungu naye ate waliwo weather weri ebitundu ebimu naddala East Africa nga fala ya Uganda gye tutwogera ku Uganda weather ennungi okamala yatuwa amafuta yatuwa gorodi yatuwa buli kintu kyonna ekisobola okukulakulanya mu Uganda mu myaka egitasukka 10 ng'ogyegomba naye ekizibu yakyeyatuma kiri eki leadership exactly ye mukule muzeyi waffe kyeyayogeddeko yakyogera mbu bantu balina leadership embi naye ate leadership esinga kuba mbi mu Uganda mbadde njogera ku kyokwokya amafuta Dubai wano ebintu bye tusinga okwenyumiririzaamu ekisooka bw'ofuluma ng'ovudde mu kabedi space ko ng'ogenda gy'okolera transportation eri ddede oluba okufuluma metro ebeerawo wali taxi ebeerawo baasi zibeerawo mu budde sente yo yokukola ki n'okwata metro n'otuuka ku mulimu ng'obudde bukyali kitasoboka Uganda bw'ova ova mukono ng'ogenda Kampala weetaaga 3 hours olina zuuka ku 10 okusobola okutuuka ku mulimu n'otuuka 3 ekirala Dubai wano bw'oba omulwadde services zonna osobola okuzifuna mu buli mbeera oba olina sente oba tokola ki oba tolina era abasajja tebasobola kukuleka nze ssaawa zino ndaba wano nyinza okuba siina insurance naye ne bageza wabawo n'okwata essimu yeeyo n'okuba 998 ne bajja eddakiika 5 service oba mazo basooka kukolako ne balyoka bajjukira nti olina visa abatalina kali wali tebibakwata nako ekyo kyekyatuleeta Dubai Dubai opportunity ngenda kukubuulirayo akantu kamu nze nava Uganda nenzija Dubai wano nga essuubi limpeddemu nga bwe nakugamba n'entunda ebyange byonna nenzija Dubai naye nga nkoledde mu electronics emyaka egisukka mu 5 bwe ntuuka wano Dubai Katonda yannyamba omulimu nagufunira Uganda saahasolinga nenzija Dubai wano nenkola nga security emyaka gye nagukola nenva mu security nenfuna driving license ye Dubai driving license ye Dubai yokka ekumala okubeezaawo family y'ewaka n'ozimba n'ennyumba naye namanya nti eyo kanjiteekeko ngo additional ekintu ekiri addition ekisobola okunyamba okupenetrating okufuna ate omulimu omulala ogusingako nze ndi tour guide wane Dubai okitegeera tour guide nkozesa driving license nenkozesa ne skill ezo entono naye nga sirina na license sirina
na license yonna ya kubeera tour guide but because of my experience in Dubai and the driving permit nsobola okubeera tour guide. Njagala ombulire essaawa zino omuna Uganda Uganda bameka abasobola okufuna opportunities okubeera ba tour guide ng'ate ebintu ebyobulambuzi Uganda gye bisinga okubeera bingi percentage ey'aba tour guide wano nyingi nnyo okusinga percentage y'aba tour guide Uganda ate nga wafe gye bisinga okitegeera. So toyinza kukompeyalinga Dubai na Uganda. Muzeeyi ekintu kyokka Uganda kyesinga Dubai weather kyokka naye bisigadde basajja tolina kyobagamba kyetusinga kubanga ojja kugamba nti Uganda osobola okwekuliyetingirawo akalimu nga tewali akukubye ku mukono ekireetera ekyo lwa bad government semwasobola kuteekerateekera nsi anti ebisinza otulumya obwavu e Uganda obimanyi naddala Uganda oba Abafirika kwe kuloza nti buli muntu munsi asobola otandikawo business okitegedde anti ekintu ekisinga okulumya abantu obwavu bannansi kwe kuba nti buli muntu asobola okwetandikirawo business. Lwaki omuntu buli bwabulwa omulimu oba bwabulwa essuubi alagona naafuna emitwalo gy'emeka ebiri n'atunda ennyaanya asobola okuva mu bwavu ng'atunda nnyaanya agenda zitunda za mitwalo ebiri nti bano abasajja baakuriyetinga ensi nti si buli muntu nti asobola otandikawo omulimu. Olina otandikawo omulimu ng'okakasa nti olina obusobozi obugenda okubeezaawo abakozi b'ogenda osasula nti bwagwa talina busobozi ojja genda mu kampani okolera omusaala bagukuwa ensi yonna ng'ekolera musaala obugagga busobola obeera obulungi lwasonga nti gwe olowooza mbu nno buli muntu mu Uganda ow'enviiri ow'ennyaanya oli n'atunda ali ebijanjaalo mu kkubo ono n'atunda kawo ono n'atunda soya ono n'atunda ennyaanya ono n'atunda avocado bali mu kkubo kubanga tebalina kyakukola balina okwekuliyetingirawo obulimu basobola okufuna ekyokulya kufuna kyakulya kubanga ne companies eziri e Kampala e Uganda tezisobola kusasula bakozi musaala mutuufu lwansonga babuuza abo abasajja bakoma ddi okugerako omusaala gw'omukozi mu Uganda nti bw'oba okolera kampani ngali hamu inafuna kyogereko bo beefuba kwejjeramu ssente zaabwe ne bakuba kampani omusolo kati bo abakozi abakola mu kampani tebaagala manyiza nakulyawo kawempe kawempe yeemu kundooza ku gundi ezisingamu companies tulina Rihamu tulina Empire tulina Tyson tulina simanya buli tulina kampani nga 10 nigenda obuuza abaana mufuna ssente meka mu kampani ezo bali bafuna nusu 15 ne babongeza bafuna 3 ndooza kati kinene nnyo bafuna nga 5 buli lunaku kasanvu nenga kambiri kati nze nno nakolerako nange mu kampani ate owadde example entuufu nze nakolerako mu kampani y'emigaati nga tupaakinga migaati naye nga buli lunaku lwa kubiri babawa 1,800 olunaku olwokutaano olw'omukaaga ne babawa siringi oba 2,500 myaka jadda nnyo naye nga 2,500 awo then n'olinda omwezi ne bakuwa emitwalo 3 nga bw'oba ogasse ssente ezo ziba mu mitwalo nga 6 omwezi mulamba. Essaawa zino omuntu kale katukitwale nti bwali budde bwadda essaawa zino omwana akola mu factory wano ey'e Dubai ng'ataddemu milioni ze 2.5 n'ajja e Dubai wano oba 3 n'akola mu factory at least asobola okuba nga ayingiza akakadde akamu emitwalo 2 oba akakadde bamuwa accommodation bamuwa transportation okitegeera okweriisa asobola okuba naye nga bamuwa gaasi yeefumbira kyotasobola na kuspendinga mitwalo 2 omwezi osobola okuspendinga mitwalo 15 omwezi mu kulya naye ne basobola okubeerawo gwe tuŋŋamba e Uganda omwana eyatundanga obuveera afunye chance ejja mu Dubai akole mu bakery afune akakadde akamu emitwalo 2 n'ogamba nti nno lwaki mukwate ekkubo ne mugenda e Dubai. Nze ntubagambye nti bino bye muwulira bye twogera tewali agenda kubibagamba mwagwa buloga bamwe bwe bumanyi bakasuku nkugambye bantambi tewali agenda kubikugamba kuba tebakubangako ku kyeyo abakubi b'ekyeyo kyokola the topic eyo bayira bwe bagigino walinze trending no ku social media naye bonna tebagitegeera kati ffe abakubi b'ekyeyo tuvuddeyo tubagambe. Waliwo abaana abajja mu inbox yange okuva Sageno bwe yatandise naŋŋamba nti Mr. Rovini muli ku TikTok mwogera ku nsonga zino naye mukimanyi nti muzeeyo oyo ke yavuddeyo n'akola statement Abannayuganda tubeeraliikirire. Yaŋŋambye lwaki wateekeddwa okubeera nga waliwo ensonga ffe ze tutamanyi lwaki muzeeyi yavuddeyo n'akola statement eyo era ffe benna bankuba kyeyo tweraliikirire wateekeddwa okuba waliwo ekintu ffe kye tutamanyi mu kulaba okukwo okusinzira
kubanga lwaki ngenda kubuuza bwe ntyo muzeeyi bwe yajja wano mu 2021 mu expo yawaana abasajja bano leadership yaabwe yawaana engeri gye batransforminzeemu e desert bayogera nnyo ku kigambo ekyo desert akyagala nnyo beerabira omanyi nti naye katusoke kusalemu akalimu President Museveni ebbanga lyonna ajja ali ebigambo bye okitegedde ye muntu akuwaana tudde enkya n'akuvaako mbuuza lwaki yagamba ebimu ku biremeza obukulembeze bwa Afirika oba abakulembeze ba Afirika oba eggwanga Afirika gundi continent ya Afirika okuba obulungi be bakulembeze abeeremeza mbuki mu buyinza era yawandiika katabo kaki kalamba nga talinakwata buyinza era n'agamba nti ebimu ku biremeza Afirika emabega be bakulembeze abeeremeza mbuki mu buyinza kyokka y'omu ku bakulembeze kati abakyasinza okweremeza mbuki myaka 4 bwe yajja wano yawaana bano abasajja enkola gye bakolamu eddungu na buli kimu sawa ya leero ate yakoze video ng'ate abakuba kitegeeza either nga yabasabyeyo ne batamumalaayo kubanga babadde bakolagana kituufu statement yeyo yandibadde abawaana nga bano banywanyi statement yeyo nnene okujogera ku nsi ne luli we yali okulayira mu luzungu ne mu kulayira twalaba abawarabu nga bali e Uganda oshege kati sawa ya leero kiki ekimuba mukubya kubanga teyabawaanyi nga akimanyi bamusinga era statement yeyo singa egwa mu leadership ya wano mu butuufu teyinza kubayisa bulungi akimanyi bamukola ki naye yaba waliwo ensonga zaabwe ffe zetutakola ki zetutamanyi naye ffe mbutamanyi nsonga zaabwe ffe tugenda kusigala tugamba abaana bw'oba oyina omukisa gwonna ogujja ku ddungu okole jangu okole towuliriza bigambo byabo bo bali bulungi omugaati balina mungi gunatera kubatuga gwe jangu okolerero obulamu bwo naye ebirala ebimu lwaki abasajja ffe oluusi abaana balema okukyusa obulamu bwabwe nga bali wano Dubai nga sente bazifuna babbi nnyo abantu abali e Kampala wano babbi kyogereko babbi nnyo omuntu oli nnyo nojja ne balaba nga gwe buli kimu omuntu n'abeera wano n'akasente ke ng'asula nako sente nazeka ku akawunti kuba sente tezikola amakulu nga ziri ku akawunti niyo olw'obubbi bw'Abannayuganda bali e Uganda omuntu afane sente ye neso singa twali si bubbi abaana bandibadde wano nga bakola ate nga bali nno na bulungi nnyo kubanga akasente kabo okafuna osobola okasindika kamba ne munundireko ko munundire embuzi ngulire ente ngulira kino ogenda okuddayo mu myaka 3 anko nga gwe toyogerwako naye omwana omusanga mu luumu ng'afa ne ssente ye kubanga obubbi obuli e Kampala wano bwasusse okitegeera so bw'obanga gwe owulira oyagala kujja kukola era ng'omukisa ogujjako okukola weeguli towuliriza bigambo byabo ba Pulezidenti Museveni biveeko jangu okolerera obulamu bwo kuba kati Uganda buli muntu yafuuka kezaala kekomberera basajja baatuvaako basajja bakola ki bannanga abasajja baatuvaako era bw'ona olinda mbu bagende era mujja kubeera nnyo bannaye gavumenti etuyambe kakati naba bamenye ettaka abo bennyini aba bamenye ate bennyini bemusaba obuyambe naye nze nange neewuunya akantu ako bw'otunuulira embeera essaawa zino eri e Uganda abaana bakaaba bamenye ennyumba z'abantu e Dubai wano bwe baba banaasengula omuntu basooka ne bamuwa notice ne bamuliyirira wano okujja mu kifo si kizibu wano naye process ekujja mu kifo ebeera straight bagamba kino wano mu kifo kuno tugenda kuteekawo green line metro station oba blue line ne bakukompensatinga ne bakusitula n'ogenda ne bakugula nga gwe nnyini kizimbe ne bakutwala mu kifo ekirala okitegeera either n'ogula ekizimbe oba n'ozimba ekizimbe ne balyoka bajjawo abantu e Uganda bakusanga nti lutobazi njagala nkubuulire ojjukira ebizimbe bye bazimbira abantu ababumbulukukirwa ettaka ebuduuda babateekawa si mu ntobazi eyo project yali ya gavumenti entobazi basinzo zizimbamu okitegeera gavumenti yegaba factories amafactory egaba mu ntobazi nze nsula ku Jinja Road ezo zityanshi zonna ziri mu mazzi n'abakozi be bonna bafuna 3,400 tugenda mpola olaba ku Ntebe Express bw'oba ogenda ng'onootera okutuuka oba kajjansi either wakati wa kajjansi oba ng'oyiseewo waliwo kampuni ya Pepsi era eri ku mukono gwa ddyo ng'ogenda Entebbe kampuni ya Pepsi eri muki mu ntobazi waliwo eno ku mukono gwa kkono ng'erodde Entebbe
alinawo ebizimbe byali mu kuzimba oba eringa nga vira eri muki n'amazzi weegali gakulaga nti waliwo n'olusaalu naye akola ki azimba ennyumba weeziri kati lwaki bamenya abana ab'omu lubigi abanaku ne baleka abo ba kati waliwo nno kasitole ke nawulidde kasitole kano simanyi sikakakasa oba katuufu bagamba oluvannyuma lwa hamu okuzimba ekizimbe ku mwala ne balaba nga tebalina solution esobola kustopinga mazzi ago kuwanjala mu kibuga kyonna kubanga abantu bagamba nti obuzibu bwonna yadde Kampala yalimu amataba previously naye gaali tegatuuka kweno level essaawa zino gye galimu nti omwalo ogwo gwali gutwala amazzi nga bw'okiwulira jjukira gugendera ddala paka ku Lake Victoria amazzi guyiwa ku Lake Victoria okitegeera kati abantu bagamba nti okumenya abantu abo ab'omu ntobazi mbu baagala kudivertingako ku mazzi agamu agatambulira mu ntobazi omwo mwonna ne gatuuka eri baagala gadivertinga bagakolera emyalo eno ebbali gasobole okubeera muso ky'okumenya kiri ekizimbe eky'omukulu kye yakazimba tetumanyi oba na kiki oba sira kiki kati baagala amazzi ago bafune gye bagadivertingira omunaku yakola ki yabonaabona anti enjovu ebbiro zirwanira obusubi bwe busiraana so nga tetuneeyongerayo bannange tusinzidde ku Ziyada Beauty Saloon bakola enjala basiba enviiri oyagala dread okitegeera ndowooza ebintu mubiraba abantu tugenda kuba tubibalaga equipment zonna omukyala abeerawo ka SC kakufuwako ka wifi wekali oyagala kamere bakatumya wali akaba na Uganda ne kakusanga mu saloon n'olya comfortably ate ku sente ntono okitegeera so leero bwe tusinzidde ndowooza olaba ndi mabega wa mira tuli mu saloon emirimu gikwagira ate era nga tugenda kuba tukola programs nyingi nga tusinziira wano subscribinga ku channel ya Ferovin Media osobola okumanya stories nze nabagambye zino stories zetugenda okubawa wano ku Rovin Media Kasuku tasobola kuzibawa kubanga tabeeranga ku kyeyo Shalom tasobola kuzikuwa kubanga tabeeranga ku kyeyo Ntambi tasobola kuzikuwa temwana kaziwe kaponti enseja musajja wo ensaji rabye raji kuguka naye wekikwatagana ku kyeyo takikubanga eyo information tagirina kabaya ye yajja kubalimba ne tajja kubalimba bikwatagana ku kyeyo tabimanyi fetu bitegeera okitegeera Buganda wange nga tumaliriza olinayo ko message eri special joyinza okwogerako nga tumaliriza oba joyinza okusindikira abana Uganda abali ku kyeyo essaawa zino n'aba basuubira okujja ku kyeyo ekisooka abana Uganda kanjogesooke ku bana Uganda abasuubira okujja ku kyeyo nakugambye nti omweyogereze takusuuza kayanziko okitegeera bwoba ng'olina essuubi eri okujja ku kyeyo nina omukisa nga weeguli gukozese kubanga chance comes once okitegeera nti bw'oba ozze okyasobola okukyusa obulamu bw'emirundi 10 mwaga okusinga e Kampala kubeera gye bali abali e Uganda nga batandise bu business naye nga babujje wano Dubai so bw'oba oli Uganda ng'oyagala kujja ku kyeyo era nga chance weeziri ezijja jangu okole ojja kufuna tofaayo jidde ku mulimu ki gwe tofaayo ku mulimu gw'ojiddeko azilonga aze omulimu weeguli ate n'omuntu n'aba naakulimbye by the way omuntu asobola okugamba nti ogenda kujja ku mulimu tugeze nti driving nakuteeka mu cleaning tokaayana ekikulu kiri kyakutuusizze e Dubai ekuba ekikulu kyalina kukutuusa Dubai wanakulese ku soosi just soko otoba emyaka emeka 2 bw'omala otoba emyaka 2 egyo ogenda kuba ofuna experience ya Dubai kubanga naffe ffenna mirimu gye twajjiramu si gye tukola sajja yakuleeta ku mulimu nga buli kimu akikugambe naye otuuka n'akulaga omulimu mulala naye nogaa kasita akoze eki andeese then ebisigadde byange si kyangu kubanga abantu bali mu makyaki eyo basiibye basinze basibye Dubai baagala kujja wano emyaka nno n'emyaka naye obulamu tebunnatereera kujja wano so jangu okole abali wano nga gwoli wano okitegedde oli wano nga Katonda yakuyamba ng'ozze wano era nga wooli okyapa tokyamuukirira nansi kupapuka kudda Kampala okujjako ng'olaba ogenda kufa
kubanga Uganda sinyangu era Uganda tekyukangako bye wagireka luli byebyo byekyali okyali muvubuka muto oli myaka 25 myaka 35 naye gwe tonnakola dde n'emyaka 10 naye okunganga bw'omazeeyo emyaka ebibazzayo kuzaala nedda kola bwoti okuzaala gwogendolera omwana oba gogeno basajja bokka si be bajja wano twogeraku sex zonna nze nina abakazi bemmanyi ng'afunaana olubuto n'azaala ku mulimu ne bamuwa maternity leave n'agenda e Kampala n'azaala omwana myezi 2 n'amulekayo n'adda kisoboka yoso mu 2 3 4 5 6 8 obadde ki Abannayuganda abamu ate Dubai yatuyamba nno tuyamba yatukkiriza oba muyina empapula muyina visa fiti buli kimu musobola ozaala omwana wano era musobola okufuna olubuto ne muzaala omwana wammwe ne mumukuzaako bw'atuuka mu mulenjeera nadde e Kampala mu ne mukola okyali muto myaka 3 myaka 28 obuguma kino okudda e Kampala oleka omulimu ogw'okuwa miliyoni 5 oshegera babuguma n'afuuka afunye n'adduka muganda ngezi naliko ewantu nga ntudde omusajja n'ayogera ekigambo nali mpoza leba naye mpagadde ku ddungu emyaka 6 emyaka 7 bannange gijjo gigerawo nti mbande oseka n'ayogera ekigambo twali awo ku Abani ne bajja ne bamwandiza eba naye mwanze kono seeka omanyi bano be batuyambye wano ku ddaawa wano mu Dubai buki yagamba nno ne mutaani wange nno yazze seeka kato yazze ko museka muzeyi kyabagamba naye nno namuzaalira wano ku ddungu ng'agenda weze emyaka 35 omuvubuka muzeyi yamuzaalira wano ku ki atagambye omwana yamuzaalira wano omwana agenda weze emyaka 35 kyoka seeka yali wana kiteeza seeka agenda myaka ameka ninga ate sente zirina n'obulamu abulina nengamba we nali ntudde nava nenyingira mu kingu kya Abba nengamba ekitegeeza ffe tuli mu kusinika mannyo tetunawoza dde n'emyaka 5 mwagala kudda Kampala myaka omwana ali wano yakola emyaka 2 awuza bannange eddungu linta mikanzire y'Dubai Uganda kyokka tannakola nno kubanga okuzimba ennyumba tekimala buladi bw'omala ozimba ennyumba yesu ogimaze eyina ebigendamu bw'omala obiteekamu olina okuba ne bizinesi egenda kubanga bw'obanga oli ku nnamba emu making sure nti ogenda ku maintaining ekifo ekyo nga tovuddeyo kubanga eyali akulembedde bwodde mabega ensi ekulema nnyo kyovula muganda yagamba zikusooka ne zitakuva maki mabega so bw'ogenda ku nnamba emu making nga sure nti nnamba emu togivaako mpaka lw'oliyingira ettaka olunaku lw'oliva ku nnamba ey'emu ensi ekulemi kubanga ogenda tuka ekiseera ng'oweekeka n'okwekweka abaali tukuwadde emirimu ate banandaba batya bannange okitegeera so bw'omala ozimba ennyumba yes eyina ebigigenderamu oyina abaana balina okusoma kuba tebannamala okitegeera then oyina okuba ne business kitegeeza oyina okukola business zigenda okumaintaininga ennyumba esigale nga yo kubanga ojja gitunda kituufu wesigale nga atozeeyo mubupangisa yali azimbye so alla waba kuwadde obulamu ng'amaanyi okyagaino kyali muvubuka muto oli ku ddungu omulimu weeguli teri agukugobyeko sooka okole bw'omala okukola weeteeketeekere ku akasenti byenkoze bwenzira e Kampala siridda ku ddungu abadan okitegeera ti bizinesi weri ekituufu ng'olimbulamu buli nti olina akamotoka ku bizinesi wange weri nina ennyumba abaana bange basoma fit kalasi tambula odde ewaka naye wakazimba just akayumba kamu bisenge bubiri oyayaana simanya zeddungu bannange myaka 3 waakoze eki emyaka 3 oba tolina kye waakoze buladi soka weebuuza e Kampala owangaliddeyo emyaka emeka owangadde e Kampala emyaka 3 wakajja ku ddungu emyaka 3 oli myaka 3 owuza bannange zeddungu ndi kubyo oli mulalu tetunakola 5 tutandika butandisi tutandika bwe buba budde tutandika butandisi katonda olaba ensi ezimu wano otunulira aba Pakistan n'otunulira abayindi ba Philippines bo basalawo yadde n'Abannayuganda abasinga bagenze basalawo tujja kusalawo bagenze bakitegeera nti okudda e Uganda is not the best option exactly nze sikulimba ngenda kukuwulira ka story kamu Omunayuganda yenna asimbula ewaka ng'asuubira okukola emyaka egi 3 kwebiri contract yemu afune miliyoni 5 6 10 adde ewaka atandika obulamu bw'atuuka wano kyasuubira kirala lwaki asuubira bw'atyo e Uganda abeera afuna emitwalo aga 2 ng'awulira ku miliyoni emu nekiro gy'agenda ofuna wano alabe nga ssente agenda kuzikuŋŋwanya nze nalina ekirowoozo ekiddayo okukola electronics naye ne bw'oba nfunye miliyoni 5 essaawa zino sisobola kukola dduuka lya electronics kubanga lyonna liba ligenda kuggwawo mu myaka egyo oba egi nga neetaaga kukola ki okuggyako nga nkozesezza oba amagezi gafaanana gatya simanyi kubanga purchasing power ya Uganda
wansi abantu electronics bameka abagula TV abayina obusobozi obugigula okitegeera so ebintu si byangu e Kampala bwotuuka wano abana Uganda kirungi batandise okukitegeera nti kola akasenteko ka investing ewaka kola akasenteko ka investing ewaka gwe yajja asuubira okukola emyaka 3 ddeyo ogenda okulaba mukaga guweze ogenda okulaba ate kasito osukka omukaaga ekyokudda e Kampala ngosokolira kusinga ngosoko kyesonyiira ddala ngogamba kati essaawa zino nkola olunaku we lulibanga lutuuse lwakudda wakoba basajja bantisse butisi oba nina kyembaze nekigaana nengwa mu overstay ekirijja anko eno Dubai ogiraba bwotuuka tolaba osobola otandika okulunda enkoko kati kankubuuse osobola okera ku makyano gana naye nkola nfune miliyoni eza emiliyoni 3 kati zino miliyoni zange zino 3 Allah wabanga anyambe nga nzifuna nja kusoka ngende e Kampala nkunganyiza nsoke ngene ngule y'ekitaka bwemala ogula ekitaka ngenda soka nkikubeka ebiyumba by'enkoko olwo twogera ku bantu nga balina abantu batali babbi nina tata wange nina mama wange muganda wange sister wange gyali asobola bikwasaganya nti kati ngodde e Kampala ng'osooka okuba ebiyumba by'enkoko nga 8 ng'ogenda wano Dubai ng'ogula kamera zo ng'osooka osibako zi kamera obeera wano ku ssimu yo ku mulimu ogwo ng'enkoko zo ziraba onfuna bulungi ate jjukire n'ensi yakyuka mu myezi 6 osobola ogenda e Kampala n'odda bakulabirawo ng'ogula bwe kiri bakulabirawo ng'okoze eki kitegeeza ogenda kutuuka okuga nti kati nkooye eddungu ng'enkoko zo zisobola okusuulira amagi buli wiiki tule 5 okitegedde ng'enkoko zikusuulira amagi tule 5 buli wiiki kitegeeza osobola oba n'enkoko 10,000 oba 10,000 ngenda kuwaayo ka scenario kamu simanyi mukwano gwange ono ngenda kumwogerako nga tumaliriza bamuyita David David twakola mu security emyaka egiwerako yajja guno omwezi ne wayitawo emyezi 2 n'enzija David yajja amaze okuwasa yali akola mu bitongole bino nga bw'obimanyi ebyavuga nga bw'olaba World Division ebitongole bifaanagana bwe bitu avuga piki naye yasalawo n'agamba Uganda ennemye ajje Dubai wano n'akola akasente mukyala we ali e Kampala musawo addukanya bategeeragana bulungi nkwatagana kikulu kye yakola kye yasooka okumanya we Masaka kye yasooka okumanya nti ettaka lyetaagisa bwe yakolanga akasente ng'agula ettaka banneiba nga bagamba beeyogeza tutunda ng'agula ng'agaziwa ng'asimba mmwanyi ye yagamba kansimbe mmwanyi enaakola teyakyusa na mulimu teyatawana mu nkyusa omulimu kankubuulire David yakola yakaddayo ne mukwano gwange waliwo gwe twayogedde naye yamwogeddeko bw'amaliriza okukola bw'ati yagamba nti kati ndizayininze nga ayina yikazi oba mmeka n'azimbye kaka nga ojjeko yagenda okujjanga amaka omanyi abo akasente akabaka kufuna yali amaze okuzimba amakage okujja wano kati ng'azimbye n'eri mu ttaka lye lirimu emmwanyi omusajja ng'afulumya emmwanyi season afulumya nsawo nansawo ensawo 20 nsawo 15 mu season eki bw'akumwanya akasente akalala n'agula tanka yasindikira mukwano gwange message wali kanta sorry ne nagamba tanka kanta yamukubira n'amugamba mu mwezi gumu nakoze miliyoni 3 mu mwezi oba wiki nakoze miliyoni 3 kati oyaba yeteese okitegeera era aba yeewadde obudde kubanga kati emmwanyi obulimi bwe yayingiramu ate ekiyitibwa emmwanyi yakitegeera ze twakola nange nasimbako ku mmwanyi nga amagezi ngajja kuye okitegeera so gwe wena omuna Uganda bw'oba osazeewo okudda Uganda weeteeketeeke ekimala togamba nti nzizeeyo na miliyoni 5 ng'ogenda kusurvivinga investment yonna gy'olina okukola olina gi-investinga ng'oli wano noddayo ng'olina support si kuddayo ne bw'oddayo ne miliyoni yaga emyaka egi ng'osindikira Ron Mr. Rovin mwe mubeeramu mulina abantu olinayo koka opportunity konna kanange sikalinayo Kampala ne miliyoni yaga ekisooka nga towazimba ozeeyo ne miliyoni zaaga abakuli okumpi basooka ne bakuzannyamu kaawo exactly ukategedde ne bakuzanyazanya kati ogenda okwetereza mu myezi nga3 nga ziggwedde nga tokyali ne sente kati ate ng'olwo okoze edduuka jjukira bw'okola edduuka oba kale ka bizinesi kono obuduukaduuka okufuna bakasitoma okusobola okuba nga bajja baddeire kasitoma kikutwalira omwaka mulamba okumanyiiza
jukira kuolya kwe kusasula lenti na buli kimu ogendo jiro nga nedduka toyagala kudduka budusidire ulitunda gudu kudda kucheyo kata ngekyo kyo waliyo signs nga tokomyo so toddayo lwa malala kigundi yaddayo nange kanzembwe kye nedda boba ulyange kyo kikutamyemu soko gendo umulemu omwezi obeji bwe bakaboti ekampala emyezi ebiri akasendere katambula bulo jotegera nteki toddo oli fresh exactly olaba botuba twakajja mu myaka ebiri teri mwana aba yakajja wano n'omunyumiza mbu tasola kudda mu vacation emyaka ejijiso kanga nokusala oluyi emyaka ebiri ejisoka buli muntu emyaka ebiri aba yagala kudda Kampala kubanga abawulira amaddu mangi naye bwaddayo vacation y'emyaka ebiri ne yebakayo emyezi ebiri kubanga abasinga basaba emyezi emeka ebiri jugenda okugwako nga yagala kugasinga tiketi basobola nandi jongeza gisembeza n'enkomawo ng'embeera tabuse kate abasinga bwakomawo mwegi emyaka ebiri asoloka kata emyaka egi Kampala kati nonayo ki kubanga sente zigenda naawe bimanyi bwotuuka Kampala sente zonna zidduka kasooke enkole nenga wali bwe yali yakajja aba ayayaana so bwulya ng'omutima gulinga ogukooyeemu ddayo ke Kampala wummulamu omwezi nga tumaliriza muzeeyi tukukubiriza tukolere kino nga ffe bankuba kyeyo oyinza obutakiwuliriza naye ffe katukikwambi ekisooka tuzimbire amalwaliro Abannayuganda basobole okubeera nga bajjanjabibwa tuzimbire enguudo zisoboka bannangi enguudo zisoboka okuzimbibwa Uganda zimba enguudo okitegeera creating opportunities abantu ze bagenda okufuna emirimu kisoboka raw material tumulina labor weri cheap labor Abannayuganda basobola okukolera sente ntono ate bulamu ne butambula okitegeera obulamu ne butambula naye buba tofuddeyo okuzimba nguudo emyaka 4 omuntu akyakaabira mu traffic jam emyaka 4 tosetinze kibuga nsimbi nozimba akantu abaana bapostinze mu video nga balaga kali akantu ke yazimba kali abantu ke bakanda bonna betobera bwetobezi taxi zigenda zetobera tewali order tewali kiki creating order etteeka tokola mateeka gokkaga kulemeza mu buyinza kola n'amateeka ga streamlining Abannayuganda ensebere mu order transportation ebere ize na buli kimu kibere nga kitambula bulungi tujja kudda Uganda nga abantu banja balina sente nga bagala okuinvesting e Uganda abantu banja bali mu US abali mu Europe nga balina sente zaabwe naye nga batya Uganda nti tuddayo naye munnange government plays rolo yayo nga yo ogenda kuddayo akasente ko konna kafe okitegeera so byebyo nno byebyo tubabuulidde ffe nga ffe bankuba kyeyo kati waliwo kagundi akakagwawo nga tetunnasiibula master pilot yafudde naye yafidde ku Ntebe Express kujoininga Ntebe Express Northern Bypass naye gwe badde okimanyi nti neyamukonye tebannamulaba naye nga buli omu waliwo kamera neyamukonye tebannamulaba can you imagine so basooke batereze ensi bave mu complaininga mugende Bulaaya mukola biki nedda musooke mutereze ensi soka weebuuze kiki ekitwala Bannayuganda yabanje ennyo obajja mu ggwanga lyattu Uganda bw'ona omala okutula wansi n'otegera ekijja bannansi mu nsi yo then n'okitereeza ogenda laba nga abantu bonna teri afuluma ye kati kankubuuze muzeeyi ffe abagenda ebweru w'eggwanga tumukoze eki tumuyamba na buyambi kuba singa ffena tubeerawo tumufuukira ekizibu obulumi abujjawa muzeeyi obulumi obujjawa nga tugenze ebweru w'eggwanga sibulaba gy'obujja batubonyaabonya tetuganye tubakubira endulu naye tukuba n'endulu era ne mutatuyamba naye Uganda bafa ate Uganda tebafa okitegeera Uganda tebafaana nnyo okusinga ne wano Uganda nga tukubye endulu abantu ensi zifa ku bantu luliwe twali twagala covid abaana twayagala okutuzza Uganda ng'ennyonyi tewali nga naye Uganda airline eri awo terina kyekola okitegeera ebintu bingi betukaaba ne watu ne batabawo kye bakola naye ffe abali eno Dubai ffe tuleke ffe tuli okay okitegeera ffe tumanyi lwaki twajja by the way Abannayuganda okujja Dubai tezaali nteekateeka za government Abannayuganda beenonyeza opportunity nga balaba kiganye Kampala ngaga kati abasoka bagenda Sudan so exactly Sudan yakyaka Sudan Iraq n'ekyaka Iraq Somalia South Africa bajja banoonya bubadde nga bwongo bw'Abannayuganda so si nteekateeka za government mmwe mutusangayo ffe nga twalabuka dda okitegeera eri ensi exporting ba experts
nga Cuba wanojukira bali bagala kuleta kaba Cuba mu Dubai bakolenga abasawo ensi yeziri naye nenteekateeka y'abana Uganda government tekirimu ate sisuubira nti kikosa government okujjako okubaleetera ssente income gye kyasinza okubeera Dubai wano abankuba kyefe kyasinza okusindika ssente kubanga emmwanyi ze tulima agriculture naye oyinza okwekanga nga government eteekamu yadde trillion emu okitegeera okimanyi nti nno waliwo budget bwe yafuluma nga agriculture ina billion lwenda nga teweza na trillion kyokka nga backbone yaki so tuleke tugire tukube ekyeyo tujja kubaweereza akasente yadde akasembayo tetujja wano nga tuzze kugatta ku nfuna ya Uganda tujja kunoonyereza famire zaffe byakulya waliwo omuntu gwe nawulidde ng'agamba mbu tujja wano simanyi tusindika omusolo nedda yadde sente zange nze zenkoze nzisindika Uganda n'ozijjako omusolo naye si yenteekateeka endeeta wano nzija kutaasa bulamu bwa famire yange nange ng'omuntu tusinzidde ku Ziyada Beauty Salon bakatuvula okukola enviiri enamba tugitaddewo wansi ne search colors bano bakola printing kye bayita printing oyagala business card oyagala poster bana kuteeka bifaananyi ku t-shirt kukola nkofiira ng'eriko lebo yo Mr. Rovini sati ng'eriko Mr. Rovini search colors mwagalwa wange simanyi alamu njagala mukolera ka surprise bakukolera ebikopo ebiriko ebikyusa kala na buli kintu kyonna ba TikTok oyagala kola brand yo nga TikTok bajise search colors beboka bakafulu mu printing wano mu Dubai bane tubasibu oyina yakatalekeka bajjeko mukono sign out